Yoweri Kaguta Museveni n'akabenjako mujja kiwulira. Kino kitandika butandisi temugenda kyagala tukimanyi naye ate mulina okukyagala lwampaka kubanga nammwe mutukozeeko obutugumbuzi bungi musa abantu baffe musse baganda baffe mutufudde ebyeneena Uganda kaakati nammwe kata mutandike kukusaavinga ebyo bye mukoledde bannayuganda. Tebukabulwa Yoseeri n'akabinja ke mujja kifuwa nga mukiza munda. Bino tubadde tubibagamba ebbanga lyonna nga mulowooza ife tubeera mu byakusaaga tubeera mu byaki baganda baffe twongera obbajjukiza this is Uganda for Ugandans era twongera obbategeeza nti byonna bye mukola ensi ebiraba ate era biri ku likodi. Mubadde mutta abantu mubadde mutta abaana b'abantu mubakwese mu safe houses zammwe mubakozeeko obutugombozi munnange nga mulowooza teri alibagambako naye akaseera kano namwe kamufune ababagambako mukitegeere nti bannayuganda obulamu bwabwe bwa muwendo tewali agenda kubeeraawo ng'atambulira mu bulamu obutali bwalina kutambuliramu olw'okuba twajjirwa omutemu. Yoseeri Tebukabulwa n'akabinjako kaakati nammwe mugenda kiwuliramu ebintu bye mukoze bannayuganda obulumi bwe mubayisizaamu okubonyaabonya kwe mutubonyaabonyezza okutugumbula baganda baffe okutta baganda baffe okubabuzangawo nammwe mugenda kiwulira nga nammwe abaana bammwe nabo babakola bye mukoze eggwanga anti bagamba nti lweyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko lweyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko musa abantu baffe muwambye baganda baffe mutigumbudde abantu baffe nga mulowooza muli b'amaanyi kati amaanyi gammwe gemulowooza nti gemulowooza nti muli b'amaanyi kakati ne bannayuganda mugenda balabisa bannayuganda bagenda balabisa awo ffe tugambawo nti tusimbudde bino bye twagala era wano we tulaga we tusinga okwagala okunyumirwa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi and His Excellence tukwebaza nnyo okujja okututangaaza n'okutusomesa abasajja bano kati batandise okweraga bokka twabagamba nga basajja mmwe muli babe muli batemu naye obutemu bwammwe mugenda kubusasulira nga muwakana kakati ke kaseera akatuufu ke kadde akatuufu musasulire ebikolobero bye mukoze ku bannansi ke kadde akatuufu mutegeere nti bannansi nabo babadde mubayita mu kunyigizibwa okw'enjawulo era bannansi balina eddembe lyabwe ery'okwerwanako era bannansi babadde balina ebibuuzo bingi lwaki mugenda mu maaso n'okuba nga mubatta nga mubabuzaawo nga mubatigumbula ate nga munnange tebabadde na buzibu gyonna gye muli ebyo byonna bye mukoze bannayuganda nammwe mugenda biwuliramu mugenda kuwulira obulumi abantu ab'enjawulo bwe babadde bayitamu nga balwana okulaba nti bafuna abantu baabwe banammwe abammwe mbanoonya kati mbalabako eno Uganda ya bannayuganda ffenna oyo yenna yenna ayagala okulaga nti nno agenda kutta busi bannayuganda mugenda kiwulira. His Excellency Robert Kyagulanyi abadde in charge of this government emyaka 40. Abadde exemplary all his life. He's a family man. Fena tumumanyi ye taata Solomon, ye taata Shalom, ye taata Shadrach, ye taata Subi. Mu byosooka okudefininga ku Kyagulanyi osooka kumudefininga ko bya family. Kakati toyinza kubanga omuntu wa family. Ffenna abamwetoolodde era bikusesa. Emisango gye bali batuvunaana nti yi Kyagulanyi ate abantu bonna abamwetoolodde abagambe bafune ebyana bali ku mbaga bakola kati bonna bali mu byana kakati ate ow'ebyana gwe Kayongo Waiso awayira banakoowa ebiseera ebisinga otera okutunulira ekintu nomanya ekiri emabega waakyo kyo kiri emabega w'ekiwandiiko kino njagala anti yaliko njagala ombulireyo bw'ayogera ekintu kyonna sitolaba nga ye peseta waliwo ekintu kyendaba ekita kyesinafuna bulungi NUP erikumbiranye ne Jeema bw'olaba Jeema oba tolabye Jeema ate tolaba Jeema n'olowooza bonna bali ku peegi y'emu gwe baakugambyeko nti baatudde ng'olukiiko nti kyabadde kya crisis anti kibiina kati wendaba ko mukono gwa secretary general kibiina kye kiba kiwandi anti wawuliddeko nga crisis yatuddeyo namba ne president bamuwadde bwikopi ne president w'ekibiina ekyo naye bamuwadde bwikopi nga imbaka wa parliament wawuliddeko basaalirwa ng'akuba endulu nti bagambye nze naye ne bamuwadde bwikopi kakati ekyo kikulaga bad faith
mu matenge kyo bakiyita bad face sula mukasero go kyokamba kiwandiko kyakaterega kyakaterega ne katerega Kyagulanyi avunana wa bwerere halimu ekisanje kijja kalobwe mupi kyakaterega bagiyita temuli naye nga president nze njagala kwebaza emirimu gyakoze Bungereza n'ekirala tripu ye Bungereza yabalumaino bani dada nibaine Lubambensi yabalumaino batuula anti Kyagulanyi ku mmeeza ya jjajja buli lunaku bwe bamala okuwa ku ssaawa 10 debrief ekwata ku Uganda ate bazaako Kyagulanyi for another 1 hour nga bamunnyonnyola yandikujjako ati kati tukole tuti yandikujjako ati kati tutayize wano ayinza okukola ati omuyaayi oyo nti tukola ati jjajja abaku ebyo era kati bimutwalira obudde kyova olaba kati bomu ezitulika za powder nanga nti yabadde nnene nnyo kyogamba waliwo okubala baba bamubala buli kiseera kyova olaba bagezesa buli mboozi lwaki tebakulembezwa mawulire gagamba nti yayanirizibwa abantu 8 bannayuganda abawangalira e Bungereza lwaki tebagambye bannayuganda nti Kyagulanyi bwe yagwa e Bungereza ye Heathrow oluvannyuma lw'emyaka 10 nga bamukalizeeko olwogamba nti firebandem kikimani nti bamugambye ntaddamu kola ki abantu abasukka baali delayed olw'okubanga yakozinga traffic mu kibuga ky'e London mu rush hour y'okukola ssaawa 3 kakati ebyo ebimu bibaleetera ekyokubiri nti bo batunuulidde ye buli kyayogera buli kyakola kubanga balowooza basobola okumunafuya ne criticism yaabwe ffe tetugamba nti tetwetaaga kutuwabula tetugamba nti tetusobya naye mutugambeko we tusobezereza awatuufu awatuufu kubanga oli bwe bamugamba nti etteeka lino n'atukakasa otya n'agamba nja kuba cautious kitegeeza ajja kwebuuza tajja kusalawo ng'omuntu baba babadde bamubuuza tulimenyawo tetulimenyawo naga I will be cautious kubanga ali mu point y'okukiikirira bannayuganda nga teyekiikiridde ng'omuntu newandibadde yayagala akere ku makya wasanga omuntu w'ekisiika amugwe mu bulago obukulembeze bw'ayina bawaiswa bakulembera bannayuganda balina okununula bwe yayambala ekooti yaabwe ebibye ng'omuntu yabizaawa ku mabbali ate agezesebwa nnyo ku by'abantu okulekawo ebibye eby'omuntu emirundi gyonna abadde agezesebwa yagezesebwa nakifuma ku Patrico n'aleka ebibye eby'omuntu n'adda ku by'abantu so si yajja okubanga anunula abo abanyigirizibwa kakati mu kkubo ly'okununula abo abanyigirizibwa alina okusoosowaza ensonga z'abanyigirizibwa okusinga ezize that is the sacrifice you take as a leader kwewaayo okwokola ki nga bwe ntandise program nenga nsasobodde kuziika kuba kyandibadde kinkakatako mu capacity yange mu busobozi bwange okubeera nga ndi muzzukulu mu nnyumba eyo nandibadde mu kikajjo nabaddeyo kumpi wano naye olw'obuvunaanyizibwa kakati takyasobola bw'agenda mu nkiiko ezo teyeekiikirira tukozesa eddoboozi ly'amaanyi amasannyalaze n'eddoboozi lye okwongerayo ensonga y'okunyigirizibwa bannayuganda eri abantu mu nsi yonna tusobole okwerwanako nga talina Yoweri Kaguta Museveni mpagi kwe yeesigamye kuba tumanyi bulungi nnyo ne Kyagulanyi akimanyi bulungi nnyo omwagalwa w'abangi nti National Unity Platform eri anchored ku manyi g'abantu era tukigamba abantu lunye nti ensonga za Uganda zijja kusalibwawo mu Uganda naye tebakulimba nti waliyo gavumenti etaba na foreign policy. What is National Unity Platform's foreign policy in overthrowing Museveni? Gwalina kalaamu n'ekitabo wandiika nti number 1 okumutemako ebiwawaatiro byonna ebibadde bimuliikiririza okufutubbala ku bannayuganda. Etteeka lino lyaleetebwa nga litagetinga okunafuya obukozi bwa National Unity Platform ku foreign policy
okuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi mu kattu nti byonna byali mu kulafuba n'okuzimba okunafuya nakyemalira bifa ttogge nga bamujingirirako okuba n'obuvunaanyizibwa okutwala position ku tteeka lino naye nkugambye omuntu gwe baali bakalize tosobola kuddamu muvunaana musango gwe gumu Kayongo bw'otwala essaati eno ne bakuvunaana nti watwala essaati eno ne bagamba nti tukusibyeyo emyezi 6 n'osavinga emyezi 6 tebayinza koma nagamba nti Kayongo watwala essaati position ya Kyagulanyi ng'omuntu fenna tuli understanding kubanga tuli njagala abantu bakitegere nga sikyogedde ng'era serumye nga sina kyakujegajega nga sikyakuteekateeka nga kubabuulira alaali ng'omukulembeze takyakkirizibwa kati kukeera ku makya olaba kakati kankubuuze General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we bakwata Kyagulanyi mu Arua ne bamukubakuba ne bewana n'okwewana nti bamukubye singa abatuta amadalaka naye abakwata abakube abamukulembeze naye nga Kyagulanyi Bobi Wine obwedda byali byandibadde biggwa biti kiwandiko kino ndabye gondi basalirwa yafunyeko kopi si president nzengeza ate bwenjogedde ekyabasalirwa badde nzijukiza bajjeema nti fata ababayamba okubanga omubaka gwe balina olwaleero omu netutateekawo na candidate mu memorandum gye twalina mu kukkaanya tetwateekawo candidate ebugiri kubanga tetwali twagala muntu owaffe ate gwe tuzimbiddeko kubanga ate ataaganyizibwa so tetuyinza kubanga ffe abazimba ne tukkaanya ne mu buwandiike Asumani basalira minisita mu gavumenti yaffe mukulembeze mu gavumenti ya Kyagulanyi katayinza kubanga yakedde jjo n'amukyawa tayinza kubanga yakedde jjo n'amukyawa oba n'abakyawa kubanga bayogedde ku babaka ba palamenti balinayo omu baba badde bamubuuza tulimenyawo tetulimenyawo naga I will be cautious kubanga ali mu point y'okukiikirira bannayuganda nga teyekiikiridde ng'omuntu newandibadde yayagala akere ku makya wasanga omuntu w'ekisiika mugwe mu bulago obukulembeze bw'ayina bawaiswa bakulembera bannayuganda balina okununula bwe yayambala ekooti yaabwe ebibye ng'omuntu yabizaawa ku mabbali ate agezesebwa nnyo ku by'abantu okulekawo ebibye eby'omuntu emirundi gyonna abadde agezesebwa yagezesebwa nakifuma ku Patrico n'aleka ebibye eby'omuntu n'adda ku by'abantu nakifuma so si yajja okubanga anunula abo abanyigirizibwa kakati mu kkubo ly'okununula abo abanyigirizibwa alina okusoosowaza ensonga z'abanyigirizibwa okusinga ezize that is the sacrifice you take as a leader kwewaayo okwokola ki nga bwe ntandise program nenga nsasobodde kuziika kuba kyandibadde kinkakatako mu capacity yange mu busobozi bwange okubeera nga ndi muzzukulu mu nnyumba eyo nandibadde mu kikajjo nabaddeyo kumpi wano naye olw'obuvunaanyizibwa kakati takyasobola bw'agenda mu nkiiko ezo teyeekiikirira tukozesa eddoboozi ly'amaanyi amasannyalaze n'eddoboozi lye okwongerayo ensonga y'okunyigirizibwa bannayuganda eri abantu mu nsi yonna tusobole okwerwanako nga talina General Yoweri Kaguta Museveni mpagi kwe yeesigamye kuba tumanyi bulungi nnyo ne Kyagulanyi akimanyi bulungi nnyo omwagalwa w'abangi nti National Unity Platform eri anchored ku manyi g'abantu era tukigamba abantu lunye nti ensonga za Uganda zijja kusalibwawo mu Uganda naye tebakulimba nti waliyo gavumenti etaba na foreign policy. What is National Unity Platform's foreign policy in overthrowing Museveni? Gwalina kalaamu n'ekitabo wandiika nti number 1 okumutemako ebiwawaatiro byonna ebibadde bimuliikiririza okufutubbala ku bannayuganda. Etteeka lino lyaleetebwa nga litagetinga okunafuya obukozi bwa National Unity Platform ku foreign policy okuteeka His Excellency Robert Kyagulanyi mu kattu nti byonna byali mu kulafuba n'okuzimba okunafuya nakyemalira bifa ttogge nga bamujingirirako okuba n'obuvunaanyizibwa okutwala position ku tteeka lino naye nkugambye omuntu gwe baali bakalize
tosobola kuddamu muvunaana musango gwe gumu. Kayongo bw'otwala essaati eno ne bakuvunaana nti watwala essaati eno ne bagamba nti tukusibyeyo emyezi 6 n'osavinga emyezi 6 tebayinza koma nagamba nti Kayongo watwala essaati. Position ya Kyagulanyi ng'omuntu ffenna tuli understanding kubanga tuli njagala abantu bakitegere nga sikyogedde ng'era serumye nga sina kyakujegajega nga sikyakuteekateeka nga kubabuulira alaali. Ng'omukulembeze takyakkirizibwa kati kukeera ku makya. Olaba kakati kankubuuze Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we bakwata Kyagulanyi mu Arua ne bamukubakuba ne bewaana n'okwewaana nti bamukubye. Singa abatuta amadalaka naye abakwata abakube abamukulembeze naye nga Kyagulanyi Bobi Wine obwedda byali byandibadde biggwa biti. Kiwandiko kino ndabye gondi basalirwa yafunyeko kopi si president. Nzengeza ate bwenjogedde ekyabasalirwa badde nzijukiza bajjeema nti fata ababayamba okubanga omubaka gwe balina olwaleero omu notutateekawo na candidate mu memorandum gye twalina mu kukkaanya tetwateekawo candidate ebugiri kubanga tetwali twagala muntu owaffe ate gwe tuzimbiddeko kubanga ate ataaganyizibwa. So tetuyinza kubanga ffe abazimba ne tukkaanya ne mu buwandiike. Asumani basalira minisita mu gavumenti yaffe mukulembeze mu gavumenti ya Kyagulanyi katayinza kubanga yakedde jjo n'amukyawa. Tayinza kubanga yakedde jjo n'amukyawa oba n'abakyawa kubanga bayogedde ku babaka ba paalamenti balinayo omu eriyo owokubiri tumuggyemu. His Excellency tweyanzizza nnyo mukama waffe Alex Waisa Mufumbira we bali kusomesa ggwanga nakubuulira abantu kintu kituufu. Abantu abamu naddala abantu ba Yusete Buhabulwa beerimbisa embantu nga bagamba ebintu ebikyamu ne balema okuzibula abantu amaaso. Era ffe Bannayuganda ne tugamba kino kiri bwe kiti oluusi abantu baffe ne basigalira nga balemedde okutegeera ekintu ekituufu. Naye ffenna tumanyi His Excellency the elected President of Uganda yawasa mukyala we dda ng'akyalina mu secondary ng'akyalina emisomo gye. Abadde ne mukyala w'emyaka miyitirivu paka bwe batuuse olunaku olwaleero. Kakati gwe bw'ovaayo n'otandika omusibako nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ataakola kino ataakola kiri obaako ekikyamu muganda wange obaako weetaaga okunoonyerezebwako. Naye nga baganda baffe mikwano gyaffe mazima gale nti Uganda ejja kununulwa. Uganda ejja kununulwa ffenna tubeere bagumu ate tubeere b'amaanyi era tubeere nga tumanyi nti waliyo obulamu obupya after this era waliyo obulamu obw'enjawulo. Tumanyi nti bingi ebyokusomooza bingi bye tuyitamu naye ffe tusigadde nga tuli bagumu kwata Abayuganda ffe etambula ate ng'egenda mu maaso. Era tubasuubiza nti tubeere bagumu n'abakakkamu nga tukimanyi nti Mukama ng'atukulembedde era Mukama ng'atutwala mu maaso tujja kuba bawanguzi. Era obuwanguzi bwaffe ajja kuba ateekateeka ekyo ekyenjawulo ekyalema abalala. Ugandans with the National Platform tuli bamativu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency elected President of Uganda ate agenda kuba ow'enjawulo era agenda tukutuusaako ebyenjawulo. Bannange baganda bange mikwano gyange ntemugwamu maanyi mukimanye nti olutalo twaluyingira tulina odutambuliramu. Abasinga batambulira mu kutya, batambulira mu kugamba nti ki, batambulira mu kugamba nti ki, naye tubategeeza nti Uganda ne Bannayuganda okutwalizaamu tugenda kuba bawanguzi era tugenda kuba banunuzi ba ggwanga lyaffe.
era abo bonna abadde boogera ebyabwe badde boogera ebirala tubategeeza nti mulina kye mutugamba. This is Uganda for Ugandans, era tujja kuba ab'enjawulo abamu gegaluba ennyama naffe tujja kukwasaganyiza wamu tutereeze byonna ebyasuba n'ebyayonooneka bijja kuba byanjawulo, so twekwate bulungi. Bano bagenda, bano baayidde dda.